enteekateeka yonna waliwo amawulire ge twakola gye buvuddeko ag'omukulu gwe bayita Lwasa. Omukulu Lwasa yasobodde okuba ate ng'avaayo n'ababuulira bangi beebuuza ate Lwasa lwaki bamutwala mu nkomyo. Omukulu yavuddeyo n'atangaaza eggwanga n'asobola okuba ate yayogeddeko ne bannamawulire n'ababuulira enteekateeka yava ku ki nga Kanaaluzaala agamba ali mwana muwala embooseera ya BBS telefayina. Lwasa atandika atya? Omukulu Lwasa yategeezezza nti yali ataddeyo obulango ku TV Diana Nabatanzi kwakola ate myezi ng'esatu bafuna obutakkaanya. Diana Nabatanzi yamugamba abo obulango bwe bugenda okukoma kumbe nga asasudde mwaka mulamba yali akoze contract nga ya mwaka mulamba bwe bulina okuzannya. Okuva omwana muwala Diana Nabatanzi bwe yamukyawa Lwasa ebintu ne bigootaana n'obulango baabukuba ku myezi esatu ye bw'agamba okusinziira ku mboozi ye nga bw'ategeezezza. Era agamba okuva olwo ebbanja libadde bamubanja lya mwaka mulamba. Omukulu ebyasibya Lwasa ensonga zaali za bulango yali asponsalinga pulogulamu ya Nabatanzi kati ate omuntu omukyayi kati addemu okuwaana. Abagamba atya Nabatanzi Lwasa amwekokkola wulira nakola contract ey'okumukubira obulango bw'emirimu gyange ya mwaka ogwo. Omuwala akuba obulango n'enjija nfuna ate kwano naye omuwala netukyawagana twali tuyagala netukyawagana ng'ate akuba obulango bwange. Kati BBS kyo kujja bulange we ebuteeke ewalala mwana n'aŋŋamba nti kino n'ebirango bye toddamu okulangira wafinda bujja ne mugatwala eri nga manyi takisoboka nga manyi omuwala tayinza kusinga BBS maanyi ate nga contract kino nina gikola nabali omwana n'azingako obulango bwange bwonna ng'omwaka tebunatukadde mu makkati n'abisuula eri. Abantu abo nalina bawaddeko miliyoni 9 nange mu mutima ne ŋŋamba nti bwe tuba twalagana mwaka nga okozeko emyezi 3 bebandibadde bampayo balansi. Kitegedde ensonga bwe zaali. Yagezaako okwegayirira Nabatanzi n'amugamba nze nga nnyina amaanyi. Lwasa we yakkiriza n'agamba Nabatanzi alina amaanyi ku TV eyo. Miliyoni 9 n'okola emyezi 3 n'obusu nasigala newunya weewuunya Nabatanzi nga w'amaanyi najjako ebintu byange nabika sukeeri tewali yadde yankubira ssimu ebiri biyaayi biri eyo munankani mu TV buyaayi naye nga beetereeze bwe batetereeze bajja kufira wakasitoma bajjako obulango bwange nga tebampooniize ogenda okufunula nga TV beyaliranga zitenti ziri zenina tekyabiranga TV eranga dansi gundi disco nga tekyabiranga n'ensigala mu bbanga kati ate ne bagamba tuwe balansi era bankutte twaddeyo miliyoni 2 muganda nkubuulire nze yatuuka stage tebaddamu kunsaba ssente looya nga yawansi looya ne mugamba byetegereze wetegereze obulango bankolera ki looya nga tosakuwuliriza engeri balooya bano gye baagala amannya. Aya basi yeekokkola munnamateeka ono yategeeza ensonga zonna. Bannamawulire nga bwe muwunyiriza buli ewaba akagudde olwaleero mutusanze wano nga tukomiitinga mwami Lwasa okumusindika eruzira olw'okulemererwa sasula ssente toto yaazo ziri miliyoni 18 mu emitwalo 9 mu 15 mu bitaano za bbanja yalemererwa zisasula n'ayitibwa mu kkooti enfunda zonna n'agaana okujja mu kkooti kati kkooti n'esalawo n'ekola prosesi ey'amateeka ne tuweebwa ebiwandiiko ebyomukwata gye bayita warrant of arrest n'akwatibwa n'aleetebwa wano. Kikoze bulungi bw'atuuse mu kkooti talimbye agambye ekituufu empapula yaziraba ne mawulire mwe twaziranga agezezzaako okwekwatakwata naye ssente zimulemye okusasula n'olwekyo kkooti nemubeerera ya kisa nemusindika eruzira. Ekyamazima obwedda ssente azoogerera mu biwandiiko mu bigambo naye nga ssente enkalu zirindiddwa tuzirinze zikwatako zitubuze. Aya basi munnamateeka yali ategeeza ku nsonga ezo agamba Lwasa we yaviiriddeyo mu nkomyo ezaali 18 yasasudde miliyoni 22 kuliko bakooti beiriifu ate abatulakinga bakola batya
abiri balina babibaze simanyi bakubeirifu simanyi baani babigase saawo ewera abiri mu bbiri ate lunaku lubantwala lwenyininyini esente zaaliwo sente saziina naye bwe nakwatibwa nekube essimu bbiri sente ne bazifuna ne bazireeta sente akasajja kalo yalekebuzaabuza ne kadduka ne bagamba ziwa omulamuzi n'aziganaga munonyera oya waabali nga loyo omulabako kaabula baali baagala kunswaza kuntuusa luzira ninde tuuseeyo sina binaswadde nze oba bala naswadde sina binaswadde buli wantu bulina okulambulawo kali mu kicupa ky'amazzi ninde nze sina kyenabonyebonye ebibaaga nti kyali nafiiriziddwa emirimu yalina ebyokukola ne bifa gomanye omuntu okugamba leeta z'olina kati n'essimu gye boogerako. Aya basi kati mukulu Lwasa ku mutima gwa Nabatanzi ogwokerako ki kubanga ate Nabatanzi teyalina mutima ogwo yalinamu obusungu alina bye yakolanga bya busungu naye omutima guno ogw'okunsiba teyagulina nnyo naye balina engeri ndowooza gye bakwataganamu ne kaloya kaabwe kekabipanga kyenayigiddemu kiwowulira ekintu nga kikukwatako kiri mu kooti odduka n'okirumba n'omubuuza kikibagamba naye nze saagendayo byamazima nenge abisindika nga yantama saagala kubitunulako. kitegedde mukulu Lwasa ategeezezza gwe bayinza okuwa ekiwandiiko kya kooti n'ogamba toyagala gendayo waakiri gendayo owulire bagamba batya. Aha Lwasa nsonyiwa TV ya Buganda eyo sola gisonyiwa gwelindako nze sobola gisonyiwa nsonyiwe looya sola basonyiwa nze mmanyi kyendiko. Ebbanja lino limaze emyaka 3 milioni 18 mu mitwalo 9 mu 15 mu bitano kyo sente okuba entono oba ennyingi kisinziira ku oyo azoogera kuba naawe bw'ogenda mu banka owandi ng'odipositinga $1 billion oteekako $1 billion only kitegeeza waliwo omuntu alaba nga billion emu ntono ate waliwo alaba nga emitwalo 10 mingi naye olwaleero mwami Lwasa sente zimuyinza obuzito milioni 18 mu mitwalo 9 n'ekitundu so n'olwekyo nnyingi kuba zimulemye osasula yagamba tumuyinako akasajja ku mutima mukutte kumubanja sente z'alina osasula Facebook bwe twamuweereza era n'atuddamu nti wangi ssebo